era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanakana ne Katonda, naye yajjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo ogwa muntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa. Aleluya! Mukama yeebazibwe nnyo. Nti oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyeerowooza kintu ekyegombebwa okwenkanakana ne Katonda. Tulaba Mukama waffe Yesu Kristo y'entandikwa y'okukkiriza kwaffe era gwe tugoberera. Aleluya! Yalinga lw'olumodo waffe, tutambulira mu footsteps ze, tulina ye kyakulabirako gye tuli, tulina okukola kye yakola era tukyawe kye yakyawa. Kati bw'abanga ye yejjako ekitiibwa teyeerowooza kufaanana Katonda, wadde ng'ali mwana wa Katonda yayina ebitiibwa byonna. Aleluya! Naye Bayibuli etugambye nti yeetoowaza ne yejjako ebitiibwa byonna n'afuuka omuntu ne yeeteeka mu kifaananyi ky'omuntu, ne yeeteeka ku ddala ery'omuntu. Kati abooluganda, okwo kwe kulowooza Mukama waffe kwayagala tube nako, nga twejjako ebitiibwa byonna, tuleme okubangako ekintu kye tukola olw'ekitiibwa. Abooluganda, tulemeddwa okufuna omukisa mu maaso ga Katonda lwa kwegulumiza n'oweereza Katonda ekyamazima ng'omuweereza mu maanyi n'ofuba ng'oweereza Katonda naye nga togenda kufuna maka n'emu. Lwaki? Ekitiibwa wakijje Katonda n'okyeddiza gwe nga gwe ne weegulumiza. Kampa ekyokulabirako waneeno nga tugeze oli musinzi oba oli mutendezi oba oweereza wano ku kitu ky'oli mu kwaya, naye nga gwe kasoolo yagala kumala kuvunnamira. Dadi yatubulirako omukyala yali mutendereza naye nga ye bwajja atuula eri mabega, bwe bayita abasinza n'abatendereza ye n'atuula eri, mumale okumuwenyaako bamale omuvunnamya nti munnaye kaakati bw'otajje. Yesu yeebazibwe. Ne bw'onojja mu maaso wano n'oweereza, ekyamazima togenda kufuna poyinti ne mu maaso ga Katonda, togenda kufuna mukisa, kubanga Mukama yalabye edda amalala go. Mukama ye bwe weegulumiza ate akussa wansi. Kati yandibadde akulaba nti ddala oweereza singa ekyo omwana wange ampeereza, tagenda kuwa mpeera. Yesu yeebazibwe. Tukolera maaso ga Katonda nga tuluubirira mpeera, si weewaawo Katonda yatusasula. Naye gwe bw'otuula wali n'olinda musumba akwegayirire, empeera y'omaze okugifuna, era mu maaso ga Katonda tofunayo mukisa yadde n'ogumu. Abooluganda, twetoowaze mu maaso ga Katonda, twejjeko ebitiibwa byonna. Tetuganye Mukama yakuwa eddoboozi, eryo eddoboozi ly'otuulidde ly'olinda bamale okwegayirira ye yali kuwa, naye ate kati lwaki okumuweereza nalyo olinda bakwegayirire? Yesu yeebazibwe. Twejjeko ebitiibwa abooluganda, tufaane Mukama waffe Yesu. Bayibuli etugambye nti bwe yali mu kitiibwa ky'obwakatonda teyeerowooza kufaanana Katonda. Ye teyalowooza mundi n'ogumu kubeera nga yenkanankana ne Katonda. Tubulaba emirundi mingi nnyo yakola ebintu bingi, naye ng'ekyamazima ye tayagala kumanyika. Nawe buli omuntu naye namugamba tobaako gw'obuulira. Haleluya! Nga tayagala kwegulira kitiibwa, kubanga amanyi nti ono bw'anaagala n'agamba nti omusajja amponyeza wawuli, abantu bajja kudda ku ye bamupraise nga bamusinze mu kifo ky'okugulumiza Katonda. Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi. Kati abooluganda naffe tulemenga okwegulumiza mu ebyo Mukama by'aba atukozesezza. Tulabeko wano mu Yokaana 14:10. Yokaana 14:10. Okkiriza nga nze ndi mu Kitange ne Kitange ali mu nze, ebigambo bye mbagamba nze sibyogera ku bwange nzekka, naye Kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Mukama yeebazibwe. Nti ebigambo bye mbagambye sibagamba ku bwange. Mukama waffe Yesu nga ye tulaba emirundi mingi nga yali teyeegulumiza, wabula agulumiza oyo eyamutuma. Agambye nti sibyogera ku bwange, naye Kitange bw'abeera mu nze emirimu gye gikola ki? Kati abooluganda ffe tulemeddwa okutegeera ekyo ekintu oluusi, nti kyetukola tetukikola ku lwaffe, nti kyetukola wabaawo abeera ali munda mu ffe nga yatukozesezza. N'okwata ekintu obooluganda n'okigabira munno, naye ekyamazima okimuweredde wano ku church, naye ne Kasozi yonna egenda kubuna, n'ennaayo yonna etegeere nti ekyamazima Mama Gloria yagulira musawo olugoye.
olwo olugoye olulaba lwayambadde ekyamazima nalugulanga teruntuka nendumuwa. Yesu yebazibwe. Omulaba bwanyumye gundi oyo nno lulyeri abaana baite bana school fees nga nakola ekyamazima bannange namuyamba abaana be baali babagobye naye nze namuwa. Si kibi kyoba okoze kiba kirungi naye ate mukwano gwange ekyo kyokoze ekyokwekubira ebidde tekikuweesa yadde poyinti n'emu. Gwekola obirekere Katonda yagenda okukola kubanga mu Yesu Bayibuli etugambye wano nti naye kitange bw'abeera mu nze akola emirimu gye. Haleluya. Kati owooluganda gwe tekyoba okoze